Abantu bangi balojja embeera eno ey'omuggalo gye bagamba nti ebakoozezza akajiri olw'okubulwa ekyokulya olw'ensonga nti tebakyakola. Kati nno ggwe abadde akaaba olw'okubulwa ekyokulya naye ng'oli mulamu ate nga ne bw'olabirira balamu bulungi. Bw'olaba omukyala Namuddu Zubeida eby'okukaaba wandibizza ebbali ne weebaza Katonda akyakuwadde ekirabo eky'obulamu ate nga ne b'okuuma nabo balamu bulungi. Ono gwe tusanze ku kyalo Kikaaya nga kiri mu disitulikiti ey'e Wakiso. Embeera eriwo kati agirojja nga mwe yategeerera nti muwala we Sydney Muttoni ow'emyaka 10 alina ekizibu ku mutima. Lino olubuto olulaba nga luzimbye wano weewati. Namuddu agamba nti muwala we yasooka kukolola olwo ye baabuwe n'alowooza nti mulwadde wa asthma era nga buli budde bwa mpewo amusuza kutebuuke. Abeerawo n'aba nga tasanga akankana. Paka we nafuna entambula era nga wayiseewo wiiki nga 2 nnamba ne ngenda e Mulago. Ngenda otuuka e Mulago eyo nga bakebera omwana wange mu zi x-ray mu ebyo ebyuma ebyo eby'amasannyalaze. Bwe baabimuteekako ekyuma ne results ne zivaayo nti omutima sayidi emu yali ezimbidde ddala nti omutima munene obusuwa tebukyasobola kukola ki kuwanirira mutima. Agamba nti bba yalaba biri bityo yabinnyika mu nsuwa n'amalamu omusubi ng'agamba nti ye talina gasula ng'atunula nga kati giweredde ddala emyaka 2 nga tebamukubako kyamulubaale. Wakati mu kiseera kino eky'omuggalo Namuddu agamba nti yatwala muwala we mu ddwaliro e Mulago gye baakamutemera nti yazimba omutima era nga yeetaaga okujjanjabibwa mu bwangu. Atulaze ezimu ku mpapula ezikakasa kino wabula ng'okusoomoozebwa kw'alina kwe kuba nti alina okuzzaayo omwana ono ayongere okwekebejjebwa abakugu bazuule ekyaviirako omutima okuzimba wabula ng'ensimbi zimwekubya mpi. Wabula omwana baamukebera omutima nga guzimbye. Kitegeeza nti eyo tesiti gye yasooka okugendako eyasooka yo teraga bya munda. Then ayina tesiti endala gy'alina okugendako bagita ECG and echo. Namuddu agamba nti yeetaaga ensimbi za Uganda egiwerera ddala emitwalo 6 wabula nga zino zimwekubya mpi olw'ensonga nti alina abaana abalala 6 baalina okulabirira nga wano waasinzidde n'awanjagira abazira kisa okumudduukirira asobole okutaasa obulamu bwa muwala we. Mu kaseera kano twetaaga emitwalo nga 6 okulaba nti at least omwana asobola okulaba nga akavalingibwako etesiti esooka. Then ate bayinza omukebera ebibumba, bamukebera ebiwoowoolo, bamukebera ensigo. Balabe lwaki omutima gwo gwaviirako ki okuzimba. Eddagala essaawa zino tetunnalifuna kubanga ali ku painkillers zokka zakola ki zaakozesa tannafuna ddagala era abeerawo ku painkillers naye era tezimukolera ezo zonna zimontelekasi zonna zimayospas tezirina kyezimukolera. Ye omwana ono Sydney agamba nti asanga obuzibu mu kwogera nga naye asabye ab'omutima omulungi okumudduukirira asobole okukeberebwa kuba kitaawe yamuvaamu dda. Badde nsaba banyambe bantwale mu ddwaliro bandijanjabe taata simanyi gye yagenda. Gwe wenna ali eyo ng'osobola okudduukirira omukyalo ono osobola okujja wano ku Case TV oba n'okuba ku ssimu zaffe n'osobola okumuyamba. Omukyalo ono asaba buyambi muyambi kubanga essanyu ly'omuzadde omwana we buli bw'abanga yasuze bubi tawulira bulungi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV aga leero.